Ekiri omwimbi Jose Chameleone embeera engedde okubeera nga ate emwonoonekera oluvannyuma okuvayo n'abeera nga ate yalumbaganya muyimbi munne King Saha, era nga wenjogerera ssaawa eno waliwo bwino omukambwe ate nga atiisa asobodde okubeera nga ate avaayo. Mujjukira omwana eyafiira mu maka ge, kaakati nno tuula kalira omugenzi Tamale Mirundi Senior ayina kyagamba mbiyina mu maaso ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira osobola okubeera nga ate omanya ki ekiriwo ssaawa eno, naye nga sina kubeera nga ate mbatwalayo bannaye tubeere nga ate twegatta wamu tubeere nga tukungubagirako abannaffe aba National Unity Platform olw'okubeera nga bafiiriddwako omukyala era nga ono yabadde Deputy President Said wali mu Western Uganda, era nga omukyala ono abadde amanyikiddwa nga Jole Mugisha yafudde era nga abadde amaze ennaku eziwerako ng'ali mukoma awo. So twongere okubeera nga ate tubagumya bannaffe abo ate n'omwoyo gw'omugenzi tusabe Mukama Katonda abeere nga ate agulamuza kisa enteekateeka z'okuziika zonna zonna anja kubeera nga ate of course zicommunicatinga nammwesenga n'abanfunye ekiriwo, era nga ye omukulu yabadde agenze mu ggwanga lya UK okubaako enteekateeka zayabadde agenze okubeera nga ate akola sayidi eyo ku lw'ekibiina kye yasobodde okubeera nga ate asazaamu zonna zonna, era nga wetwogerera ssaawa eno yakyusiza ali mu nteekateeka z'okubeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda. Mbiina mu maaso awo atuula kalira ojja kubeera nga ate obifuna byonna updates zonna zonna subscribinga bw'oba nga obadde tolina kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko ate tubeere nga ate tutambulira mu ffenna teekako ekigalo liking a video sharingirako abalala comment section ojja kubeera open kubanga amaze okubeera nga ate olaba ki ekiriwo obeera nga ate okomentinga wansi awo. Tulina Sheikh Ashraf musomi wa Dua, namba y'essimu eri wansi awo ku screen, beera nga ate omunoonyako side eno endala Habibu Airport pickup nabo webali bw'obanga oli mu nteekateeka y'okubeera nga ate okumawo mu ggwanga Uganda nabo enamba zaabwe ziri wansi awo. Kankomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Chameleone talina abantu bamukyawa ne kazunga ne kadde ekyokubiri batta omuntu mu famire y'aba Chameleone battireyo omuntu ewa Kalamaji omuzimu gwe gubali obubi tebafunanga ku mirembe ne AK47 yafaati kazunga buzunzi nenyina wako mu DP nabwa kaali kabalanga kagamba ndalaba kakati that is an idiot mukabala ndalaba kagira kati kayina katoka kulinga avaked kayina magezi mu mutwe. What if the government comes in? How? Chameleone yazunga nakuya bakokagwam. Chameleone yagwam. Arenga mitanambe mu Uganda kuchi. Maybe mu East Africa erije batamumanyiwa. Somebody can be a hero outside. In fact, for me I would advise Chameleone concentrate on the countries outside wano yagwa. Byana biveko. Ateka sende mu Chameleone yabakuba mulambo ddagala. Omulambo tebagujje tebakuba ddagala bagutwala mu mochari tebakukyusiza ddagala. Chameleone yawedde ye ne kusaasira me cannot Chameleone mumbere na akoleki concentrating. You can make a comeback after some time. Chameleone okuva we batakala maji bale batto omuntu ewaabwe tebafunanga mirembe. Awe nali nkwagala oyige empisa ba promoter bakubye bakalamaji obasse tolina mpisa baganda bo banuuna ku machanga bukyali basajja banno bagoba n'obanuuna weekoze ebintu linda kugamba kamejja kusanga awe tuli bapromota bakuwadde ssente olusi tokola n'ozitta awe tuli awe nkwagala kati ngoyagala okulaba obuzibu ze Chameleone nkubule ne butiketi bono bokozesa gundi ni gold bembadde mukole mutima zembi manja to you know kati zengena kuwa test gama boy na ekisawo kyotegesewa yesaba mwe wali obona ofuna no omulema ujja kufuna nyoko n'abaganda bo. Kino kye bayita okwagaliza mu music industry. Bobby azayagaliza nti osanga obwana ne bumudula nadduka n'asaba akalangu omusajja alina okubeera nga akwatagana ensonga z'eggwanga n'ateeka mu face mujje mulagire mudula mujje mu graphic famaika mujje mwagire buli muntu adduka ewuwe n'azi asupportinga industry tagikotoggera naye gwe okubire promote omugambe otomuwa mulimu mbwate mbonzeyo mu video mwekingi Saha oyimba Saha wosinga Saha obulogo oli muganda agenda kubanga naye mupiira ente naye alina ebyoto byakumamu wegala ddo mutegula yagano teguka mwasemba ensi yabategeera Africa eri London wa Richmond promotion mwasemba omusajja omukulu yayimba edda n'obanga bapromote obeegayira mbu bakuleeto bwe tolinda demand yo era olina munno walime gwe noyagala linda demand yetuuke nti bakwetaaga naye gwe tolina bantu kwetaaga gwonoonya emirimu that level
Leon Island ku bachaga baji banda musinga ati brand yamanya singa ne Swans. But it's just a farm of thugs. Last time bakuita kusikope tunotambula ne JB. JB atambula ne heavy kwaso, that is mbuba mmeso ba melody. Abane nabanezi bakuse mbo tambula ne melody. Mbudati Leon Island kazi jolaga muri Leon Island. Ne Swans eri organizer ni Leon Island yasoka we ndi bade brand yakabira sound badenga bano badidi. Uli anzizi badi boy nga basigninga abana nga bali asende kumukeka. Ngesa tuyina mtuso nakudde okole bya kidongo kule buno bumero bwana kutoka kutanga kubira promoter on Denmark. Noke gairi yambu kusaka mtsule. Sa musule. Gona uyasa ku radio cha nonyo obuvulumbu busima nyimbo nonyo obuvulu. Odeka mutima kali akarogo. Debo wakalumise mbwa matako. Eka ulia kumbe wakateka mwedo. Kana dira kunaza matako. Mutima wamurumise mbwa matako. No mutola ku ngunde bamujjanjaba. Kyokera ya kyakolera emirimu gyenjiri donke. Munawe na manager chinga kyasaba ebivu. You know muje mulinda demand. Ne promoter yebuzizo mu bizino musajja Kamiro kanje. Nzinda kubuza mu bantu banga bedde ni bakubaga kuli kuzanyisa Kamiro banza bisaha. Niyo lokuwa just story na mwaka sajja. Ero teka wemba babiri bagambe no Bobby Wine kyamukutteko. Bobby Wine kyamukutteko. Nange wando gampe muli kukwata bukwasimunga nondo nembiranga umwaka guna mpe mulabwe muzibantu wando kera sida mukukwata omvubuka yandogo okuwe muloyi ne mukama kati mulungi nnyo sikyagala kuwe mulabwe mula Badu wayini Mwenyekile nakauka chocho alina maani. Otudda mbyolubi. Ndaba kasajja we kasula rasta legend osula. Legend osula nyumba simple we. Legend osula wase. Atu wesu gato tuyino kuwe kiti osula watata. Sendo ziteka wazokola. Kamili sendo ziteka wazokola. Yulinga Emmanuel dog we no linga avudde mwebi omusokole mwebi sendo ziteka wazokola. Muvuma sahambo enja. Nidaba gwe muwuliriza legend asula wa. Anage ku nyumba ye ntuufu nga ine ekyapa. Wabala musiya kirino lwa kesi ya Kalamaji. Oyine ekyapa kyoyina ku nyumba yo. Tebiri wabala mu kesi ya Kalamaji. Tete obala bazisagala ka bushenga. Nanga mekola ya chimbo oze ngolya bibala. Ule abantu pemwe njoka toka no kujoliwe fundisi. Goli yambo ya semo junga nanga musajja afiwe tuweleza yagwa ko Bobby Wine yali kubesi jene mwesonyi wa bwento kutudisa. Kandi wa Bobby Wine. Besi yambo dise myaka 15 njo mu sasa ya kudda Uganda. Ngamba gere Bobby Wine. Bangambe kola ya chibala. Osula wa. Gendo abe chile nakauka buli mimbi akira wasaha. Buli muyimbi akira wasaha. Gwa watatendo lonya bakazi fe batubya mu sente. Bagaga bafe bono nyano balimba. Nzigudo Lion TV. Wewe wakuba luga gudo Lion TV no mukuba sente no gamba isabe ya zibba. Atomanyo gwa bakazi wo. No gamba njogero isabe ya sente zo mudalika Lion TV ojitalikira gechi. Music oge bekuba. Oyine ngejo limba mwa bakazi bano babasika ere wa. Odalika ebitu bya sipa. Ye chibara. Zendi team top boy. Osula wa. Wewe wakutte kusaha. Febagato ite twinzo sirika wakutte kusaha. Omwana yaveri ku mwale kitubulunga akuba mupira akona atunda mukeni. Mbuwa yamba kingisa we no lima ne kingisa wa collaboration. Uba wa muyambe uyambe obumelodi. Bwozina bwe bimba nebikuba ku kisenge. Mbayo limba loyina ga collaboration yali yakabi. Ngovude kubana bwe kolagana bwa buchoke. Mfuna wo muyimbi we tumanyi ndino wa amaanyi bamwe collaboration ne sahamu weye utabolo na atona. Please don't fool us mzee. Hang your boots. Esiro cyo cyasura kujya kuyimba. Wakute ku geto ito cyasura Bobby Wine awonisi. To cyasura kujya kuyimba wano. Eswede. Scandinavia promoter wona bachaliba. Wochima ndene jibu bunatu ogedde. To cyasura kujya kuba wano. Adabali mu cyuka cyuka bwagala okulinyirira. Lokuba ndi bakuwayo bwo obusenge Kamili ne tutumbanyira nnyo nawe. Lamna gamba mbadde kubbiya
Ngo kibada. Bonna ba promoter mbeto de. Ogenda kutubulya ba promoter manyi bakubira simu mboyagala mulimu bako gutolinda demand abantu bakwetaage kusebu olaba munno bamuyisenga ogenda mu etomu wa mulimu oli mulalu ate side eri Nigeria engageze ngende yeyo olijike bwatu ogiranga ziwena agenze nkujukira bungi nnyo nga ndi mugagame bw'oyogeranga obagenda ku badira bateyo quality supermarket erubuwa ojuke bw'otwogeranga ziwena agenze wagenda kukulyanga alya mmeyon okutya ku saha gwengaani omanyira kaleba gomanyira esaha nga ndi wano Nenjagala otunuulire bantu bameka abagezaako okusemberera Chameleone bw'otaba mukubi nnyo waabyo balina empunzika gye bawunzika ndowooza saha naye omulunnyanja yakuma byoto nkubuulira akasajja tekaagaliza n'okuttakatta bangi nnyo be katugumbudde era tekakyebaka gwe tokalaba bwe kafaanana ensi yakafunira dde ekijiiko ekafumba bwetabulatabulamu bwekawuutamu supu gwokyalaba kakyalina kuwadde ekkanyamu nagenda owulira mbu kalya bisekiso mbu n'ebyatwala Daniela omukulu yali akola ki mbu yavanga ene ku wizo ayagala agende ewa Daniela naye ne bimutama n'agamba nze kaŋŋende naye waliwo ag'omunkubo ngenda okuddamu balaba nabiwulira dda ngenda okuddamu balaba nga bali ku siteegi beekiisinga ne nga ako kafamire kalina ebikolobero ebikagoberera kayina amajini yahe agakabeerako nga tegakaganya kukola kintu kyamakulu kaliko emizimu egikagoberera katattadde abantu gomanyi bekatugumbudde awo mu ndongo awo bekatugumbudde gwe genda otunuulire buli akeesibako ennyo n'akabeerako ennyo awunzika talina kyakoze eki nze nkubuulira ako kafamire katusala era oli AK47 yakola ki ye yali namuko ku buntu bulamu naye yawunzika tetwategeera byamutta ne ba radio nabo tetwategeera byabatta anti baali bakazze waggulu radio ng'akazze waggulu kati awo tetumanya eva mubeera mwezi ag'omunkuba naye akasajja akatalina mukwano kiki kasajja ako kabi mwana kabi nnyo Kyagulanyi muno ne bamukuba gwe n'ovaayo n'otandika kumuyimba munange ndi eno mu masasi ga ndongo really nga gwe otuukako ekizibu kyonna bwakiri avaayo n'aka mwana temuli baddala mwana musajja mmwe oba omutima mwagojja kwani abamayanja eno erinnya ku bantu ebbanga ddene era nze nali mmanyi omuyimbi eyali asobola obbapambana yali Alien Skin mwamulaba yalinnya ku nnyonyi n'agamba nti Palaso waba agenda e Bungereza nze sigala e Kampala ne ndowooza nti Alien Skin asobola okumalako n'abasajja bano yali asobola obbapambana ekisooka Alien Skin yajja nga alina karakita ekyo ng'onaabeera omuyimbi ow'amaanyi kasita okimaliriza n'oba ne karakita n'ojja mu ndongo oba osobola okuwangula naye bamayanja famire bawangula Alien Skin mu first half oyo ne bamukuba knockout nadde ebbali Alien Skin yajja ne karakita yajja ng'olabira ddala azze okutereeza music industry si muyimbi nnyo w'amaanyi era si muyimbi agenda okuyimbira obulowoozi obuwoomerera yajja n'ekisitayiro kye nga tayimba nnyo naye ng'olaba alina karakita asobola okupambana abasajja bano abeetisse endongo kumpi emyaka 25 naye baamuwangula mu first half Alien Skin baamukuba knockout oyo n'akivaamu kasa yalinnya mu Philippines awo ebintu byonna n'abyonoona n'abitta era amayanja famire ne bagenda mu maaso n'okwegiriisa ne bagiriisa ng'ekigotte entula nga teri abakuba ku mukono naye leero omulwanyi gwe tuleese banaamalako naye ekisooka King Saha muyimbi ebyaddala King Saha musajja muyimbi yes kale ayinza okuba tatuuka Chameleone akoze ebintu bingi era eyo respect ngimuwa yes Chameleone adeservinga respect naye Chameleone embeera ze ez'obuntu zimuleetera okubanga abantu bamuggyako respect gye bamuwa ekisooka Chameleone ye musajja akulaga nti akwagala ye musajja akulaga nti akwagaliza in actual sense
nga si kyali era buli muntu yenna akaaba Chameleone ekyo kyamukaabako okitegeera naye ne King Saha alina character ssebo tanyigirwa mu ttooke era nakugamba nti omusajja ono ajja n'akulaga nti nno kyaliiwo naye ate bwadde eri n'akukuba akalipo n'akutema akalipo n'alaga mbu oli product ye n'okitegeera naye ati wamaliriza n'akusindikira obubwa ne bukuvuma okitegeera kakati Chameleone mweno sajja agenda kujja mpola era nze ekimanyi Chameleone ayinza obutazza mulyo kubanga ebyaddala akasajja kano takasobola okitegeera Chameleone yakola bye yakola mu ndongo era akoze bingi nnyo ayimbye nnyo acrossinze Africa acrossinze buli wamu yes we accept ekyo tukikkiriza abikoze naye olina wootuuka nga tokyasobola kubuuka level kwoli ng'ate abaana bato bajja ne bakuyisako eggaali nze mbagambye omuntu yali agezezzaako okukikola yali Alien Skin olwa character gye yajja nayo Alien Skin yajja ne character nga tayagala kumanya oba gwe mayanja oba gwe palaso n'agamba nze sijja kulinnya ku nnyonyi y'emu ne palaso kwalinnye ng'omusajja wa kigambo kye n'agamba sijja kugenda ku NBS TV naye bwe twogerera olwaleero obamuwangula mu first half kakati TV ze yagobanga asobola okugendayo nga tebamuwadde yadde 10 waliwo yagamba ba NBS nti bwe mwagala interview yange mpe ssente mukisasule naye kakati ate yasasula ssente omuteka ku zi interview za NBS Sanyuka TV okitegeera kati we bamuwangula kasita yalinnya mu firifeezi yali yasaatuuka busaatuusi yajja ne character Alien Skin yajja ne character ge mazima okitegeera era Alien Skin abakusigaza character gye yajja nayo endongo ya Uganda yali badde mukaaba oyo omwana abakusigaza si muyimbi nnyo njagenda kukuba endongo simanya biki yajja n'ebiyimba bye naye abantu ne babigula abantu ne babyacceptinga okitegeera abantu ne babyagala najja n'ekisitayiro ky'abantu ne bakyagala najja n'embeera ze interviews biki abantu ne babyagala okitegeera nga si muyimbi nnyo naye nga bw'ayogera ekigambo kye aba akyogedde naye wetwogerera olwaleero Alien Skin bamuwangula mu half time n'ekisecond half teyagituukamu naye kakati tuleese omulwanyi omupya kakati gwe Mayanja family simanya gwani nze mumiri ani akugambe bw'otamukubira ssimu n'ebyama ebisigadde yajja kujja abyogere atajja kubyogera era mulina okufuba kulaba ennyo nga mumukubira essimu muwogerezeganye naye King Saha ate gamba buulire King Saha gwe tusindise sibe bana banamba lujega abajegajiga ono ebyaddala muyimbi akuba endongo ye King Saha tojja munyigira mu nnoga ssebo yakuba Bebekulu omuziki Bebekulu n'alaajana yawanika n'atandika kuwoza ate famire yange gigyemu ate togiteeka mu bino ate ng'oli mu lutalo kati kyoka gwoyinza okumbulya ennwana gye nina okulwanyisaamu bwe tuba mu lutalo nina okulwanyisa nga bwe njagala nkulwanyise gwe tompa byakulwanyisa bw'ate olina kunnwanyisa bw'oti ate onkuba ku ttama lyeno onkuba ku ttama lyeno okitegeera King Saha yalumba Bebekulu n'amukola bw'ati n'amugamba boy ssebo mwasookawo naye mwasookawo obusoosi ne ku kyendongo n'omuziki Blood nsobola okukuteeka wano bw'oti era kakikola okitegeera so gwe wenna ali eyo ngolowooza munno King Saha ogenda kujjaawo mbu simanya omwenyigire mu ttooke simanya beki wallahi nze nkubuulire oba weerimba kana akasajja ssebo nako kakolamu kakolamu kusebo King Saha ku myaka egyo alina mansioni y'ennyumba King Saha ku myaka egyo ayina ennimiro esali buli limiro ennimiro zosobola otuukamu n'ogamba nti yes ntuuse mu nnimiro King Saha ku myaka egyo alina byakoze ng'omuvubuka ssebo ali established ssebo musajja akuba ekivulu America London wa ensi yonna agitambudde ku myaka gy'aliko okitegeera so tolowooza nti mubeereyo ne muveeyo mu bukoola bwammwe ne muveeyo mu buwalagi bwammwe mumuze kumanyira King Saha era nze mmwe mbasaasidde. Bobi Wine was performing, and then Jose Chameleone had the hit song at that time. Even Bobby had a mini hit song, but Chameleone's song was really extremely too big. Actually, it's the reason that I came back from Nairobi, because of Mamma Mia. It had become the biggest thing that you can ever think about. I'll tell you the story about Mamma Mia and King of the Jungle later, on another day. So, Bobi Wine is on stage performing. Chameleone comes to the gig. But that same gig, Chameleone had already been paid a lot of money to do adverts for Nile Breweries. So Joseph Chameleone went and bought a new car, which is convertible, a small tiny car. And then he came
he already, Joseph Chameleone always had weird plans that only were good for him, not good for his opponent. That's how I learned how to plan. Because somehow, he just went and bought his car for just that one promotion. And then he drove the car to the audience. Now, the stage is this, and the audience is watching. So Chameleone comes with his car and drives it through the audience towards the stage, and it's convertible, and it's Jose Chameleone with the biggest hit song at that time in the most local audience that we had at that time. Do you know what that means? There's no single person on stage or in that audience stayed paying attention to Bobby Wine. The whole gig just went haywire on the big artist who had just arrived. So the guy couldn't continue to sing. They even asked him off stage. So that was now the birth of what they call the battle between Bobby Wine and Chameleone. Now, when Bobby Wine was crying backstage on that day after he left stage, he cried, and then he came to Kamocha. And the only person he could cry his tears on the shoulder was me. He came to the flats where I was living, knocked, told me the whole story and blah, blah, blah. But remember, I was already working with his elder brother, Eddie Away, and I was already recording in that studio of Eddie Away at Count Africa. That's where their home is. So I had gotten a deal 2 weeks prior, and that deal was from a friend of mine called, I've forgotten the name, but he was the owner of a company called Funtula Kutiabula. It was an entertainment promotion company, Funtula Kutiabula. And the office was in Wandegea. So this friend of mine, as we were talking, he said, maybe you can do for me a song. So I said, yeah. So he gave me some little money. I went and paid Eddie Away studio, and we went down and started writing. I was working with that producer of Bobby Wine, what's his name? Tony Hawes. So I started to create that with Eddie Away and Tony Hawes. So when this situation of the concert between Bobby Wine and Chameleone happened, when Bobby came crying, I told him, no, it's okay, don't cry. Do this. Let me put you on this song, and then we express ourselves. Because since I came back, I helped this guy in Nairobi. He has only disrespected me since I came back. He's trying to show me that he's not. I expected him to have helped me. I helped him a lot in Nairobi. I didn't get the favor back. So I was already angry